Omuvubuka omutono Michael twali ekabali ne Katikkiro yatusanyusa bulungi nnyo era okuva olwo tumwagala tukyamwagala era tujja kumwagala. Mpozi nandyagadde nyanjule bannange beetusenako neyalidde naye nga nze omumyuka wa ssentebe w'Abaganda abawangaalira mu Ankole n'ekikere omumyuka asooka tuli abamyuka abo basatu naffe tumyuka Alhaji Mutasa Kafeero. Omumyuka namba 2 ye Mulangira Charles Kimera. Omumyuka namba 3 ye Oweekitiibwa Dirisa Kafeero. Tulinawo Oweekitiibwa Simeeyi Ssemanda ng'ono yakulira ebyobuwangwa. Tulinawo Omumbejja Barbara ng'ono yakulira eby'abaana n'ebyensanyuka. Ate tulinawo omukiise era ku lukiiko olukulu omwami Oweekitiibwa Juma Lubyayi. Ntumiddwa okwebaza Michael ne Karo Karungi olw'entegeka ennungi era Hajji agambye nti akutumidde nnyo watali akulowooza era n'asaba nti neebaze bonna abali wano nti mwebale nnyo okuwagira muntu waffe ono era temujjanga okwo era ne mujje Mukama abattizeewo. Ekintu kye tulimu kino kya buwangwa. Nyambala mukiraba ebyobuwangwa tetubisaagiramu. Era bwe mulaba emikolo egibeera kuno okubeera nga gwakwanjula bakugamba ekintu eki oba toli mukanso na gomesi totugoberera. N'olwekyo tubasanyufu nnyo nti ekintu ky'obuwangwa kikwatibwako mu ngeri ng'eno buli omu n'akitegeera n'akinyumirwa ate n'akikkiriza. N'olwekyo tubasaba obuwangwa bwaffe buno tumugumye era tubeebaza olw'okutuwangaaza mu Ankole. Tuli basanyufu ffe tukola bye twagala, teri atutawaanya, teri atuyingirira, mwatuwa obutuuze era tukkalidde enteere era mwebale nnyo n'ekyo sagala kumala biseera. Alhaji amutumye n'amupeereza obubaka era akuweereza emitwalo 50. Kumuweereza kikyali ku ssimu aba otojjedde wabire terina kujereegize tujja kwenda egifuna ssimu. N'ekyo nga bwe nasabiddwa nangirira okuggulwawo ekiibulo ky'omwaka yesiti gye balonkinga olwaleero nga twagala egulibwe
erina okugulibwa mukwano gwaffe ono afunye ku nsimbi. Njagala nanjire okugulibwa kwayo okugulibwa kwayo kutandike. Nga bw'osabye taata ate nangolanakitegemuno omukolo gujja abantu b'ekitiibwa janga weteesateese banange twakubira engalo banange abagenda kati mujja kunzikiriza tuyite omugago omulala naddala abasembererako kumpi oba abasingako katonda esimanyi omwami Patrick boss, one of the fathers, I can say that boldly, Aisha, Abenwe, Abukwabo.